Ebyomusumba Pastor Aloysius Bugingo ate byongeredde ddala okubeera ebibi olunaku olwaleero abasajja ab'SFC bwe bafuuzizza amakange bwe batyo ne bamusanga n'emmundu ezimunemye okunnyonnyola wajjajja emmundu era ani azimuwa. Baganda bange ebigambo nno bizze ku binnaabyo. Pastor Aloysius Bugingo alabika nga emission yagwa. Mission gye baamukola erabika nga yaggwawo era nga kyovulaba bagenda mu maaso n'okumunoonyerezaako oba n'okwagala okumuggyako ebyabwe. Omanyi bingi bikolebwa naye ate bategeeza nti buli ekikolebwa wano kibaako ekigendererwa. Pastor Aloysius Bugingo abaddewo wano era ebbanga lyonna tubadde tumulaba naye ate twewuunyizza nnyo okulaba nga ate ensangi zino byabadde abala munnange byonna bifuuse muyaga oba byakoleredde ebbanga nti tugambe nti byonna biweddewo kubanga embeera y'obulamu bwe n'embeera esi nnungi nnyo. Abasajja baagala mujjako bintu byabwe. Omanyi bano bakukozesa naye with time omala n'osasula ate era obweweebwa mission nekulema otuukiriza omanye akawo kawedde mudda kati Bugingo akaaba. Oli ndiga onoonya bulamu butaggwaawo nakyamagero naye ate ekkanisa mwonoonya obulamu obutaggwaawo n'ekyamagero. Omusumba waayo ye ayagala kwetuga naye nga ggwe bw'aba akubuulirira akugamba Yesu akola era awonya. Tewaliiwo kizibu kinene mu maaso ga Katonda naye ate ye kino kimususseko kaakati atandise kireeta mu kkooti z'abantu akijje mu kkooti ya Katonda kubanga akkiriza nti Katonda we takyasobola kumweyimirira. Kakati full figure yalina okujja okumweyimirira nti abanga omusumba agenda kwetuga yeetuge nga yeetugira ensonga ey'amaanyi ey'omuzinzi ennyo naye mbwe ekigenda okumwetuza bamuvuma nnyo. Naye nga Yesu gw'asinza yavumibwa okuva lwe yatandika okubuulira n'enva gye yava mu nsi era still yali yakusoomoozebwa naye teyeegaanako ku Mukama Katonda kubanga okwetuga kitegeeza kwegaana Mukama Katonda. Okwetuga kabonero akalaga nti Katonda gw'osinza alemereddwa. Kaakati omuntu ayagala okwetuga akujjira atya ekigambo mu kamwa ka Yesu? Yesu akola era awonya. Yesu talina kizibu kyalemererwa, ebizibu abiwugula n'ebizito asobola okubiwewula. Gwe ki ekikutuusizza ku kwagala okwetuga olw'ebigambo obugamba ate nkyo gy'ogamba abantu nti Yesu akola era awonya? Oyo si musumba, oyo si musumba. Mukama bw'aba yali amuwadde ekisa kye yakimuggyako dda. Kyova olaba kaakati ennaku zino buli kyakola kikontana n'ekyobusumba, buli kyakola kikkakkanya amaanyi n'ekitiibwa kya Mukama. Kyova tasanga buzibu kujja kuwemulira katuuti, tasanga buzibu kusaba dduwa ekontana n'ebyo Katonda byalagira nti okusonyiwa kye kisinga. Ate ye Bugingo talina gw'ayina kusonyiwa wabula y'ayina okusonyiyibwa. Ayina okusonyiyibwa era eyasobya yalinnya katuuti asaba Mukama Katonda itaata jangu tigumbule golokoka tigumbula tigumbula bonna abanjonyesa. Awo essaala y'omusumba omutuufu yali badde lokola. Bakwate ku mitima bonna abanjonyesa bw'oba okakasa nti oli ku sayidi ya Katonda. Naye naawe olw'okuba okimanyi nti wagwa tokyali ku sayidi ya Katonda, Katonda tokyamusaba mu butuufu bwa kumusaba kuba okimanyi tokyayina mafuta galokola mwoyo gonna. Kyova olaba essaawa eno ebintu obikola ki KCCA. KCCA esobola okuba nga temanyi kuzimba naye ng'okuzimbula yeesooka okuzimbulula, nga temanyi kuzimba naye ng'okuzimbulula ebizimbiddwa abaazimba ate yeesooka. Kyova olaba kaakati naawe tokyasaba ssaala egatta ku bulokole, tokyasaba ssaala eraga kitiibwa kya Mukama, osaba tirimbula nga ate tumanye omutirimbuzi yabeera sitaani kubanga omuntu asaba tirimbula akimanyi nti okufa gye kuli. Essaawa yonna omuntu akyayinza okufa kubanga okufa tekuliimu kyamagero. Lwaki tolaga obwerufu bwa Mukama n'amaanyi ga Katonda ne tumuweera ettendo ng'olokola abaali bakuvuma kale ne bajja nga bakuwaana buwaanyi era ne bajja ne ku kkanisa yo ne bawa obujulizi nti bannange nze navumanga musumba nga n'ensi ebalaba
nti mu butuufu oyo ye yeekolera yavumanga Musumba naye kaakati ali ku chachi ya Musumba ali mu mwetonderera ali mu kulaga nti bannanga Omusumba waffe twamuvumanga ne twamuvumiranga bwerere yeekolera bwafaawo kiba tekiraze kitiibwa kya Mukama na maanyi ge era awo tewabaawo maanyi ga ssaalayo naye yeekolera singa alijja n'agamba nti Bugingo sikyaddamu kumuvuma bannange sitaani yansinsa amaanyi then awo ojja kuba olaze ekitiibwa kya Mukama lwaki ggwe bw'osaba kutta kubanga okimanyi okufa kwangu ne gw'obadde naye lutemya lwaliiso bakkubira ng'otuuse kanti gundi gw'obadde naye afudde nti kijja kitya omuntu gwe nnaakayawukana naye okufa kyangu Omusumba asaba essaala y'okuzikiriza oba ey'okufa oyo tabeera musumba kibeeranga lw'onaalaba akale ku ggulu n'ogamba leero egenda ttonnya musibawo ssente omanyize nabagamba nze nina amaanyi ga Katonda ag'enjawulo leero egenda ttonnya olabye akale ku ggulu kaakati akale kaffe ak'okufa buli budde kabeera keereze kaba ku ggulu era essaawa yonna omuntu asobola okufa naye wakati muntu okusobola okufa awo obeera tokoleddeewo kyamagero kubanga okufa kyangu nnyo kisinga n'okuyita erinnya nti maama eyatandise okuyita erinnya nti maama ate tetwalirozza nti lye lyangu ennyo n'omwana omuto alisobola ali mu kufa aba amusoose kakati tosabanga ekyamagero mu kufa tulageko ku kitiibwa kya Mukama n'ettendo lye tulageko ku kifaananyi kya Mukama eky'amaanyi ennyo mu kkanisa eyo ng'abaali bakuvuma bazze bakwetondedde ng'abaali bakuvuma batandise okukuwaana eyo essaala gy'olina okusaba nti bakwateko taata balokoke kubanga ekibakozesa bino bubuze taata balokole naye taata batte gwe yamulagira okutta abaasooka niweesiba ku buli mulambo kanso gundi yayammanyiira Uganda efiiriddwa abantu okuva kanso gundi lwe yafa nabo baali bamanyiira ggwe leeta ekyamagero singa wammeri wamusabira naawona n'ogadde wadde yankola kino ne kino then twalirabye ekitiibwa kya Mukama mu ggwe naye wammeri afudde bibi musajja wattu bamuwadde obutwa bamusaanyizzaawo ojja ekitiibwa kya Mukama eyali ammanyiira yalagawo okuggyako nga ggwe wamuwa obutwa ate era nga kikyayinza okusoboka bw'oba oyogereramu eyo perspective tusobola okukkiriza okuggyako nga wammeri ggwe yamuwa obutwa awo tusobola okukkiriza naye Katonda bw'abanga ddala Katonda gw'osinze era gw'okkiririzaamu musabe ku kyamagero akole ekitakolebwa takolanga ebyangu nkiddamu musabe ebyamagero akole ekitakolebwa tosabanga ebyangu ebya bulijjo gundi afe abaafa gwe wasooka okubasabira kitegeeza naawe okimanyi nti awo wootudde Katonda takyaliwo naawe okimanyi awo wootudde Katonda tokyamulina akola ebyamagero kyova olaba ofuuse kifa bakuzi nakangu byagambye mbu Musumba agenda kwetuga ne tusalirwawa bwafa oba ffe ne tusalirwawa oba ggwe obadde olowooza nti ffe twagala kyabeere mulamu naffe ekiyinza okusinga okutusanyusa kwe kuwulira amawulire nti afudde kubanga yasinga ottema abakule ku bafu ba kuno yakakimanya nti ebigambo bitta bazadde b'abaana bameka babadde mu nnaku yaabwe mu mazika gaabwe nga beetaaga obusaasizi obw'enjawulo kale nga ne bw'oba ogenda kubajerega oba ogenda kubayeeya waakiri noonyaayo engeri gy'opakeginga okujeregako oba okuyeeyako olw'okuba olina ebyobufuzi byo by'oyagala okuzannya neno gira ddala mu kiwundu kya munno n'okwata muli we baba basiru abaana bammwe nammwe ababazaala muli basiru obutababuulirira nti ebyobufuzi bittisa gwe batambulirako ye tattibwa bo be battibwa muli biwulenga abazadde abaakuza obubi abaana bammwe n'abaana bammwe abaafudde bibeera biwulenge kakati oyo gw'otunyumiza mbu simanya ng'okumuvuma awulya kugenda kumutta nga ye avuma wakati abafiiriddwa nga ye avuma wakati abali mu kukaaba ekisinga okutuwa essanyu kwe kunaaba okufa kwe bw'oba obadde olowooza nti okimye eddagala nti ebigambo byaffe tubikendeezeeko Bugingo agenda kwetuga ate tugenda kwongeza byengeze kubanga tewali muntu ayinza kusanyuka nga Bugingo yeetuze okusinga nze nkiddamu tewali muntu ayinza kusanyuka nga Bugingo yeetuze okusinga nze
kubanga naye bulijjo babadde avuma abadde nga tabawa mmere. Abaana bafa nga balesa abaana baabwe. Rita Nabukenya yaleka omwana. Ffe tudde ku ono siga. Tusaasire siga atalina mwana gwalabirira. Tusaasire siga atagenda kuleka mulekwa n'omu ku nsi. Bujingo naafe olunaku olwaleero abaana be tebasobola kukaaba. Era abaana be tebayinza kukkiriza bayita bamulekwa. Kubanga baamukaabira dda taata waabwe yafa mu mwaka gwa 2018. Taata waabwe baamuziika mu mwaka gwa 2018.